Hedirisa Musuuza Eddie Kenzo agenda kussa abayimbi abamu abagenda ku jam sessions ku Sereni Suits Mutundwe. Oluvanyuma lwa Eddie Kenzo genda mu government najja billions ne billions za sente. Abayimbi abamu tebakitegera ne waliwo abamu abakimanyiiko abagabana ku sente ezo. Nenge emitwe emikulu egyagabana ku sente ezo kuliko abayimbi basatu, kuliko omukyala gwe bayita Madamu Esther, kuliko mutabani wa Madamu Esther gwe bayita Mavini. Madamu Esther oyo gwe muyita Madamu Esther mufere nera Sereni Suits si ye talinaako wadde kufulu. Si ye agitunda dda ku bawarabu b'e Dubai emyaka ng'esatu emabega, naye yasigalawo nga buloka bwalimbira abantu nti Sereni Suits ye. N'essaawa za kakati waliwo abantu be baayitamu ba buloka okufuna sente ezo okuva mu gavumenti. Eddie Kenzo n'abayita emabega, naye kati bo bagenda kwesasuza. Omanyi abantu ba gavumenti mubamanyi obutwa, masasi, accident. Neera eno July ennaku z'omwezi 10/2024 mu myezi nga 6 ejijja mu maaso mugenda kulaba emirambo egikutuka mu bayimbi. Bawoninze mugenda kulaba emirambo egikutuka gumu ku gumu lwa sente za Federation Eddie Kenzo ze yajjayo. Abantu si basanyufu, neera mugenda kulaba emirambo gumu ku gumu. Azore Sudiman.